Bobi Young ogamba otya? Ndi bulungi mukwano. Ogamba otya? Obulamu buli butya? Bulungi. Tusazeewo tukunoonyeeko. Kale kunoonyaako. Ebitambula obiraba? Ebitambula mbiraba. Songa teziina makulu naye musazeewo muziwa amakulu. Kitegeeza nti mugezaako kutudaivatinga mmwe. Tutya? Ale kati mmwe ebyo byemwagala ab'amawulire. Naye nga kyemukola kikyamu. Kubanga tulina ensonga enkulu ze tulina okwogerako. Kubiri mu Bannayuganda naye ate bwe tudda mu ntalo zitalina makulu. Mwana mba sibitegeera naye just babeere mu Bannayuganda baleme kuba diverting bajja ku mulamwa. Twalabanga mwakola kyamaanyi naddala side ya Nuupu ne muwagira festival yaliyo naye ate ku ssaawa eno omukulu yavuddeyo n'abeegaana nti ye tayingirangako ku saidi yammwe. Ekintu ekyo gwenge yali naddala gwe wakirabye otya? Kati mukwano nze ndi muntu nange nsolokera ku makya ne ngamba ono ngenda muwagira. Era Bannayuganda bawagidde abantu bangi nga balowooza tebalina kye basobola bayamba oshegeera. So ffe buli omu tumuwa chance ne tugamba katulabe ne bokeera ku makya n'olaba nti bwe bigenda mu maaso tebikukwatako ffe munange nga tukola ki tutambulamu butambuzi tugenda mu maaso. Kino tulaba nti alinga eyabaliddemu olukwe kuba abamu bagambye nti baali bamubasindikamu nga mbega. Ate ulira mbega kati ffe ogenda tubegako ki kati mukwano kiri bwe kiti nti ffe mu NUP twaniriza buli omu era bw'osalawo okugenda tugamba bayo tulabyeko oshegera kubanga kyetulwanirira eri nkyukakyuka twagala kulaba ku mukulembeze omupya twagala kulaba ku Uganda empya kati tosobola kungamba nti waveeri n'ogamba kimala banange twagala nkyukakyuka mweno ne bajja ne bakutemera sinagambako nti bamutemera ndeeno ne bakutemera n'ogamba nti nti wamma kituufu gwe zino enguudo ze nabagamba mbunfu wamma yali design nedda zekyo sobola kikola okitegeera. So Bannayuganda ambasaba tubeere focus tubeere ku mulamwa omuntu aleme tudaivatinga dictate ebyo bimukolera byayagalira ddala kati gwe tomanyi sanyu lyawulira kati ali eri akubyeko atudde akutenda mu nsawo oshegeera. So yebyo bimukolera. So Bannayuganda tuleme kugwa mu butego bwa dictator tuleme kugwa mu butego kyo ye kimukolera. Ate osanga oluusi abantu baffe bamanyi n'okuvaayo ne twogera nga tetunafuna bukakafu bituufu bamuwadde sente nga nalabye akatambi akamu nga nange bantaddemu mu vidiyo mu ng'agamba ne Bobi Young yaliyo biki omwana bamuwa sente oyo mukulu gwe mwalabye mu katambi kituufu yaleetako gundi sente za tiketi 10 ng'abantu abalala nti musobola okujja ne mugatuwagidde gundi ne bawagira oshegeera. So we yajja nze yasooka mu inbox yange bwe bajja mu inbox yange nendaba ekifaananyi ne ngamba samuwa yadde emboozi nejja namujjako nengana okuwa alien skin enamba eyo kubanga nze manyi abantu abo kye bategeeza gye tuli balabe baffe ezo sitaani ezo ze sizeesembereza. So nagamba sola kema mwana nti yadde nze sigenda kwogera naye kati musindikire namba yayogere naye nagamba nedda nenkireka bwento naye nagenda okulaba ng'ate ayise mu makubo amalala era ng'amutuuseeko kati oba mukisa mubi oba gwali mulungi munange yamutuukako oshegeera. So nze ekyo sikiwagira era siwagira muntu akuba omuntu kubanga nze kyali kintuuseeko. Spice Diana wamulaba wano nga bamutira mu miguwa naye ekyo mukisa omulungi nti yasirika nange kenyini nasirika. Saawa zino manyi kyayitamu omwana oyo era abamuli okumpi mumugyeko essimu mumugyeko essimu esobola okukozesa ensobi wetunuzamu kamera namba zino ziraba nga zirinnya kati ne zikuwaga noga kati kankole kikambayiseemu egaali naye nga munange ogezaako okwekola ki okwesaanyaawo. So kikyamu nnyo ekyo kyoli mu kukola essimu sooka ogyesonyiwe tubiyiseemu nze bannange banvuma buli kimu nangamba oyo mbega teri munyankola asobola kuwagira Bobi Wine kyogamba mbu bali bulungi mumanyi embeera gye tulimu eyo mu byalo tutuukako eyo gye tuli. Muganda wange nawulidde ng'ogamba bangambye mbu wasabye n'emmotoka kansuubire nti kavidiyo yako yasabye ne ssente mbu nasaba ne ssente munonge bangi abalina ssente ali abafudde ne bazirekawo nga babadde ne ssente emmotoka ennungi example jjajja Ichuli n'abalala bafudde nga balina ssente balina ne security ne bafa. Ekitiibwa Pulezidenti lwaki tonkubiramu obukubiza akasimu ne twogeramu maanyi nogamba nti Kiwanda jangu ku mani ompene
yone kamotoka awo ekiwagwa nisimanga kabeti proof obo ngambe nti ejangu ntwaleko mu ghetto nze nkwisheko mu zino zighetto kawempe bichizona kusatu eno kitinta lebeche mu Luseninde babonanga bobimanyi okitegeera ne president atonjizanga ka uniform mwana nga SFC kufangoni forest ali ni skin so muganda wange nze ngamba tokwataganire wamu tukyuse ensi yaffe bebeera mu mirembe sente sha Bobi Young ensonga y'okuvayo nabanga yabadde ayogera nagamba Bobi bye biki ekintu kino twala nti kuyisa mu Bobi maaso nenga kituufu yakyogedde yabadde ku live aba yakyogedde teyakyogedde nti yabadde akijje ku mutima kiri kye nakugambye nti bwabadde busungu omanyi omuntu nga bakukubye no nze bankubako nentuuka nange okwikiriza ninga bakituufu ndi mbega lwaki buli omu ayogera ku nze onayogera nange nentandika okwetya nti ndabika ndi mbega bakyali bange ba Edi Mutwe ngaaga Bobi Young wayokyeza boyi ninga byava ku kantu katono nnyo kali katono nnyo so muganda wange ebimu omuntu asobola byogera nga byogeza busungu so nze mbadde ngamba mumwesonyiwa era temugyefuula topiki era abantu bemulina okujja mu gundi mu mboozi zino ye Bobi Wine ne NUP banange temuddamu boogerako mwogere ku bintu byammwe naye Bobi Wine mumujje mu bintu byammwe temumuteeka mu bintu byammwe ya twa omukulu Buchamani yavaayo nalaganga ensigo enyizeemu oba nasabadde gye yali kati nga gwali ku lusegero lw'omukulu kikyoyinza okyogerako si yasose nashbaga kato nze yankubirako era nangamba munange bwoba olina kyosobola okukola nyamba njagala kukomawo munange ffe tetumugobangako tetulina gwe tugoba nashegera kubanga NUP si yaffe yabana Uganda kakati tebagoba gwe mwenyini wegoba weka era newekomyawo weka just osobola okwesotinga eyo tuseeyo kubanga munange ffe tulwana kugatta bana Uganda si kwawula oshegera era ne president azabyogera mu interview zakola nti omuntu yenna nga atuyambako okwegatta oyaba mukwano gwaffe naye ayambako nakyemalira nga atwawula yawulo yaba mulabe waffe so abantu abamu mubegendereze nnyo ebigambo ebibavaamu oba ali ku mukutu ki oba ali ku mukutu ki kasita olaba nga byayogera bigezaako kuteekawo ettofaali mu kukyusa ensi yaffe oyaba mukwano gwaffe naye oli ne bwaba ayambadde enkofiira eya NUP naye nga byayogera tebiina mulamwa oyaba mulabe waffe so yenna ayagala okujja ate nina kyeneerabidde mukatambi mbu yagambye mbu abaana baffe tebabasasula musaala yabadde amuyambako kansuubire nti tebyabadde bituufu kubanga ffe tetugambangako muntu yenna nti twagala musaala nze mbaddewo from day one naye saagalangako musaala era sisasulwangako musaala kati bwe kuba kusasula genda sasula bameka omanyi abaana abali ku security ye mulabako batono mulabako Edi Mutwe esensa akireewo ba Bobi Young nga mulowooza beebo naye abaana bali bati bonna bagamba Mr President twagala kukuuma si lwakuba nti abasasula oba nti alina kyabatemera ffe neera nki eyo gye tutambulira tweteekamu waffe nze n'okumubuuza simubuuza bwe mba muwerekeddeko nze mutya n'omutya kati ntandikirawo okumusaba omusaala saagala musaala kubanga nange ndi muna Uganda anyigirizibwa nina okuteekawo ettofaali paati gyenzanya ye yange so tonsuubira kusaba musaala basajja balina sente era batuyita naga kati mwana eyo mufunayo kaki nga balaba embeera gye tulimu naye muganda wange embeera eyo gye tulimu twagimanyira kuva buto kati saagala ate ondabire wano wondabidde ng'omusajja nsembeza ate ogambe nti banange jangu bangi beetaaga obuyambi bali eyo wansi mutandikire ku abo ffe tutuuse wano we tutuuse tetwagala kumanya kati twagala kimu twagala nkyukakyuka obubaka bw'obusembayo banange obubaka bwange obusembayo eri Mr President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu taata nkwagala nnyo nga bwe nakusuubiza nti ngenda beerawo paka ku ssaawa esembayo wendi ndi musajjawo ntegeera bulungi nze nalayira era nagamba nti bwe liba sasi nga lizze liri mu target nga ligenda mukuba neteekayo ne bankuba awo we tutuuse mwana